Yes, mukasaka ntuolekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Hope Shifah nakawombe njagala wekkaanye nga bw'abala ebitabo nga bwe twebaza ate bamikwano abatuwadde tweyanza nnyo tweyanzeege tweyanza nnyo Immaculate Joani Esther banaye bamikwano mwenna abatuwadde tweyanza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo kwagala ttiimu na mutima kwagala ekyamazima senga simmwe senga tetukyali wano n'olunaku luno olwaleero naye naffe tusaba Katonda nga tuwasaba agaziye ensalo zammwe mufunenga bamikwano si weewaawo twawaddeyo ebitawato byaffe nga saddaaka ennamu weewaawo n'akaseero kanaatera okujjula so woba oli wano nga oyagala okutuwa naawe osobola okutuwa ali online enamba kweziri zireeta nakawombe Shifah zireeta Hope nakawombe Shifah osobola okuteekako ku lwakigendererwa kino kyetuliko olunaku olwaleero twagala mabaati tetugenda kuddamu kubasaba mabaati nga gana mabaati olwaleero gakoze eki nga gaweddeyo si weewaawo bamikwano mbadde nsaba abawagira Hope Shifah ne ttiimu ya Hope Shifah gye twatandika eddundu bamikwano tuba tusaba kasente tukayita kasente kubanga si kangu ka kunoonya ate si kangu ka kufuna bamikwano tuli wano nga tukiikiridde ttiimu ya Hope Shifah Culture Group mutuweeyo bambi kasente bye mwagala okukola tugenda bikola byonna n'ebyo tutamanyi tujja biyigira wano bambi mutuweeyo kasente tusobola okutuukiriza ekirooto kyaffe okulaba nga Gadi ne Millicent bafuna amaka kubanga twakyogeddeko mu poemu nga tugamba nti byatandika mpola ffe tetwamanya naye laba gye tutuuse bambi bamikwano mumalirize olugendo lwaffe si weewaawo bambi kyoyagala online kiteekeko kisabe oteekeko n'akasente tugenda kikola ne bw'onoyagala kuzinaga abasezi ffe tugenda gazina kasita obanga ogenda tuteerako kasente mukwano tweyanza nnyo tweyanze kyosaba kyonna tugenda kikola eno Culture Group ekola byonna buli culture yonna tugikola naye tetuzina ku balongo naye ebisigadde tugenda bikola byonna bye mwagala okukola tugenda bikola gwe kasita oteekerayo akasente tunoonya akakadde kamu emitwalo 3 bamikwano mwaŋŋamba nga luli nti obwo bwabanga busente butono nnyo mikwano mwansuubizanga tiimu menta tiimu Culture Group bamikwano tubadde tusaba mutuweeyo akakasente tuve mu ddiiro bannange nga tuwulira nga abagaze munoonya $1,365,000 $1,365,000 $1,365,000 ebitaano bamikwano oba $65,000 batukajjemu mubadde mulaba muti waliwo naayinza okugyamu $65,000 tunoonye $365,000 tweyanziza nnyo maama Muki weebale nnyo weebalire ddala maama Mukisa atuwaddeyo 10,000 weebale nnyo weebalire ddala mukama agaziye ensalo etaano ziizino tweyanziza nnyo tweyanzeege weebale nnyo mukama akuddizeewo kati ebitaano n'ebitaano omugole agenda bitu oba naye mwebale nnyo mwebalire ddala neera kati munoonya $1,300,000 $1,300,000 naye ku $1,300,000 mufunyeeyo 10. bannange $1,300,000 tufunyeeyo 10 bamikwano tufunye emitwalo 10 ku kamu 3 tusituke tukolewo ekiraga nti tusanyuse nnyo bamikwano tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebalire ddala si weewaawo tweyanza nnyo bamikwano tweyanzaage tunoonya kamu 2 ate nga nkakasa tugenda kafuna buli anyumirwa mugole tweyanziza nnyo tweyanzeege mukole Millicent weebale nnyo mwebalire ddala ebisumuluzo bireese oguddewo gulawo ensalo zonna obuvanjuba abawadde 10 eryo ye Mami Agatha kati nno ye n'abiteekamu ekyejo
mbumpeerezaayo ke 10 bawummulemu ne mugamba tebikola bityo. Bambi Mami Agatha. Junior mwe mwawummulamu? Bambi Mami Agatha weebale nnyo weebalire ddala. Weebale kwagala ttiimu. Naye maama ekiri wano teri kuwummula. Wadde otuwadde mukwano tweyanza nnyo tweyanzeege naye wano tetuwummula. Paka ensonga ng'egguddwa. Bagamba paka Yerusaalemi ng'efuuse ekibuga. Tukyali ku lugendo Mami Agatha weebale nnyo weebalire ddala. Bannange ba ime mwenna abatuwadde bamikwano tweyanzizza. Ffe tukyaliwo okubawa ebiwato byaffe ne feesi zaffe nga Saddaaka ennamu bamikwano. Mutwongere yongere. Kati munoonya $1,200,000. $1,200,000 nga tezinawera ssaawa 5 omugenda bamuzituwadde. Ekyo kye mmanyi mwansuubiza. Bamikwano tweyanziza nnyo tweyanzeege abasuubira otuwa n'abagenda otuwa n'abatuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama abagaziyiza ensalo zammwe nga we tubongera nammwe mufunemu ekinyusi. Mutwongere yongere. Abaweeka yeffe. Eno tiimu Culture Group ekola ki? Eweeka ekola ki? Bannange eweeka tulina essanyu okubanga mutuwadde. Si weewaawo. Dijje tuwe tubaawe batuwe. Atuwe batuwe tubaawe. Some places are simply where you stay, but some places are where you truly arrive. A space designed for comfort, where every detail welcomes you. A place where style meets warmth, and every moment feels effortless. The perfect journey is not only about where you go, it's about where you stay. Welcome to comfort, welcome to elegance. Welcome to Bunga Comfy Homes. Now proudly listed on Airbnb, ready to welcome guests from around the world. For reservations and inquiries, contact us on +256 772 461 976 or +256 701 260 881 or +16 175 952 751. Bunga Comfy Homes. Your home, away from home. Book your stay today. Denja bakoza duiro munono muliro okugala ole continent guka abazadde batuzalire kula kuzala kujagana walala gochuluma fe omwana agenze ololwe pitorwezo ranoga omwali ne kayayana okushifah nzize mazeko ogwange ndapatanya kuyimba kankuba muziki owulira omubali gyempize ngoma y'ekikere akalipagane sindikagano zolaba yagala kulaba mugole baba bwanyumye omwana mulabe ebiso yagala kulaba mugole gwena watoninya kirabe nnono yagala kulaba mugole muli wabagole wamma mupubire yagala kulaba mugole akalipagane sindikagano zolaba yagala kulaba mugole baba bwanyumye omwana mulabe ebiso yagala kulaba mugole gwena watoninya kirabe nnono yagala kulaba mugole muli wabagole wamma mupubire yagala kulaba mugole nalawanyumye omugole alinga kibebi bitufu yana
yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe nsekere tumusembereza obuwero zunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeiyo mulekwa kati kyuko bawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugaggo nze sirinda we wabaawo akameseji k'essente mufunyeeyo entoto giri 9,000 bataddeko ezijjayo kitegeeza etujjako ezijjayo gisigala 9,000 era ng'azituweerezza Vincent. Kati munoonya miliyoni emu mu emitwalo 11. Muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana sindikagano z'olaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole laba bwanyumya omugole alinga kibebi bituufu yanabye mata atalumwa kunvunza kazibe nsekere tumusembereza obuwero zunga onotumera abagole oba tijja tijje okola ngeiyo mulekwa kati kyuko bawubire bwekirumye yesiba omutuba eno mbaga yejjalumu mubulamu kati weerage oba obalumye abalumwe owennu gwa kimire kawakoze ne ku mmere n'ebyokunywa kiriya kankuba omubali ompulire omugaggo otegese gula akalipagana sindikagano z'olaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole akalipagana sindikagano z'olaba njagala okulaba omugole laba bwanyumya omwana mulaba ebiso njagala okulaba omugole gwenawe tonninnya kiraba ennono njagala okulaba omugole muliwo abagole wamma mukubire njagala okulaba omugole katonda bwakuwa okamaala ennume baliwo abazaalira ekkula zengawo omugole oli weffere mama baganda b'omugole mikwano gy'omugole balirwana b'omugole njagala mpulira emizira kakano asituka tuzine n'ekimere tukirye leka emizira givuge tubukiriza abagole katonda babeere ngenze muzaale mwale mwaze mwale bambi mukinyumirwe bayibayi ngenze njagala okulaba omugole vayo abatatyono njagala okulaba omugole sempulira amaddu njagala mulaba njagala okulaba omugole Lydia tweyanziza abawadde 15,000 munoonya miliyoni emu mu emitwalo 10,015 DJ teekayo Dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi tawalegedde mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bwatyo nandaganyisa okumulaga ewaffe dalimba n'omulungi ageze n'omulungi dalimba n'omutuufu ageze n'omulungi dalimba
Bwensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba ku mulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero Nedda sinnagaana. Shadia nsaba tumako ku Farouk. Nzikiriza. Bwena nyini muntu ati munange. ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu walekede mu kadaliwe akirako malayika nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro nanoonya bunoonya saalonda ebironda bisulayo mu kasasiro ono namusanga mu kifo kituufu bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe bw'atyo nandaganyisa okumulaga ewaffe ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga maama ne taata ye mulenzi wange ono bwensimye okuba naye ono namusanga mu banka wamma taata lwe wantuma olujjukidde kutereyo ku ssente eza sukulu fizi werabidde bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yandaba mu layini bw'atyo nasekereza bwe yasaba kabayiro nange nenkamuwa bw'etyo nenkuba netonnya nampa ku kalifuti bwe yasaba ku mulage waffe nange nemmuleeta ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu ndalimba n'omulungi ndalimba n'omutuufu n'omulungi talaga abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wulira gwe wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja abadde bewaga okutwawula kibalule abadde ku bbali abawondera ono mutaddeko akabonero wokalabira tosembera tusabye tolokera kaneyagale n'omulenzi wange biteekemu n'akajanja naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bwakumukomu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokomwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono naye wawo
Thank you so much. Engalo za culture group. Mulimireko wali muyimireko awo mukyanoonya ssente munoonya emitwalo 9,915. But all together in total closing olunaku olwaleero tunoonyaayo kamu 9,915. Naye nga bannange ekiriwo Shadia yategese surprise ey'omwami we birthday eya Farouk. Kati ndooza abuliddeyo Junior mulingizza. Bannange obwedda enkwe ziyitiŋŋana ne mission nga mmwe muzina naye nga mission egenda mu maaso. Nze nabagaa n'oba oli ku lusegero oti nga twetunuulidde surprise tennema. Teri abagulidde soda newaddeyo nsaddaake soda. Nsaddaake soda tujjewo omugole. Just genda oleete ebiri mu mmotoka speed. Mutegeke Millicent otuwe n'amazzi mukyala we mbwe yamuyira amazzi. Bannange gwe nedda leetera mugundi mu bubaketi gwe omanye ekiriwo naye gwe nkulabidde Farouk nga ŋŋamba okugenda onnona soda ŋŋenda nga tuli ne Millicent naye essimu ngirekedde mami. Tubadde wano mami n'agenda n'awamba essimu mu kujja essimu nga tamanyi password. Kati abadde agenda n'agamba bannange jjako mami essimu kati wenzijire okumanya abantu tuli babi. Bwenzize ngambye mami bantumye essimu yo naye kanzireyo mugamba ogaanye. Nezire waine mugamba omukazi alemedde essimu naye toweeraliikirira tebirimu nze wentudde mulaba tagenda ku WhatsApp mulaba akwata bu video ali kutapinga screen. Menta ndowooza ntidde tompulidde nga menta nabadde gwe batumye n'empamba mangu. Menta gwe batumye anone essimu ne muwamba mangu nga nkimanyi tannamanya lukwe ne neesooka kati nga Farouk atya okuntuma ne mga tofaayo ntuma kaŋŋende nsabeyo ki essimu. Tebibadde byange obwedda muzina nga tunoonya ssente naye nga tuli mu mission. Menta Bimuweddeko agambye maama kuba talina kyasuubidde. Sooka ojjo bagambe. Mwembabulire surprise enyuma nga siiyo. Obwedda ndi ne Eddie Boy. Kati nga tuva mu dduwa nga ŋŋamba. Menta olowooza ani asookawo? Konze leero si lulwo. Waliwo omulala asookawo. Kati owedda ali wano we bamutumira ebyokunywa ne mugamba genda olona ebyokunywa n'ayeeraliikirira essimu ne mugamba oba tugende agyeraliikiridde ne mugamba oba ngende njijjeyo n'agamba kati mami bwaze n'amugamba essimu nze njiri njibwe essimu bannange ekyamazima takisuubira nako yadde takisuubira nako yadde nkuwambye mangu naye nga bannaye abaliko tukyanoonya ssente olunaku olwaleero tuli mu kusonda ssente z'amabaati na kusereka naye tufunyemu ka break ka surprise nga ndaba obudde buyita bannanga nti raavu just bambireeta bambi yanguwa bannanga nti omukwano bannanga abali mu mukwano mwenna abali eyo tubalamusizza ebigambo biibyo mbu happy birthday my love ebigambo bya Shadia ne Shadia lwaki okolanga ebintu ebyo kale bikolenga kati nakola ki jawe ensawo wano tutekewo keeki kati Farouk mugambye ngenze ne mugamba gwe tofaayo nona soda twala bigere odde naki na boda tategedde bwagenze bwati Junior ndekedde kamera nze agisigaddeko n'amutambulirako kati ye tategedde nti kuliko akola ki amutambulidde mpaka Junior akomyewo n'aŋŋamba genda mu maaso amaze oyise ewuwe ewakaawe. Kale ekyamazima bino ebintu muwulirize bannange nze okuva obwedda ndi ne Eddie Boy ekyamazima obwedda ndi ne Eddie Boy nga tumala byonna bye tubala nga tubibala babiri nga tubibala naye kino nze saakibaddemu Eddie Boy nze saakibaddemu era babadde bakutumanga ŋŋamba essimu yange njagala sigala nga ndi online anti ekituwambisizza essimu aleme kulaba bino ebigenda mu maaso kati agambye agala sigala nga ali online naye kati Shadia abadde tatya nti ojja laba WhatsApp
ayagala ne kulaba bwogiraba kiri okay naye abadde yasigala online ng'agoberera meeting kyokka naffe nga tetwagala ayagala mbusigala ng'akulengera bino byonna mbusimala tusaba kutuma ku bbaawo tubadde mu mission byonna nga tumukozesanga owa boda so abalungi abatulaba tuli mu program ewunyisa omwagalwawo surprise your loved one nabaga surprise gwa buli budde buli ango buli wamu wooba junior kwebali ne lwaki tebatuwa ku ssente z'amabaati katwala bagenda okuyingira waawo batandike biki tusonda amabaati ga garden Millicent tugenda kuzimba amatafaali gaagali wali gajjudde omusenyu gujjudde seminti twamusasudde yenna bayithayo mukubeko mu ngalo seminti yenna tetubanjibwa era nga chapter ya seminti yawedde oba bwe mwasonza amala oba tamala tetuliddamu bagamba nti musonde seminti wa garden Millicent naye omanyi kyentegedde ate kati ava eri ng'alaba keeke tusooke tugizza ebbali soko n'akameeza teekaawo munda muggulewo muyimuke mangu kubanga ate bw'ajja bw'ati ajja kitegeera katusokozze wali okitegedde mukwano tanyiigira ffe mwege gamweyirire kabaku wangi ogenda kukola otya yanguwa banaye bino ebintu bituyigiriza okwagala banaye buli ali eyo ng'olina omwagalwawo omwagalira ebyaddala Shadia bino katukakase nti byaddala okimanyi ggwe ekikiggwe nze mbadde simanyi na birthday ya muntu banaye raba omwana w'omuntu ayagaliza omwana w'omuntu n'okirowoozaako n'ogamba mbunoki nga abantu abali mu love teboogera na nnyo boogera mpola mpola tebawalabuka ekituufu kyo birthday nabadde ngimanyi amanyi n'omwezi gw'omwami we abali eyo mwetereeze abatamanyi mwezi gy'abaagalwa bammwe yo nabadde oledde ng'omwezi ngumanyi kuva dda nga ngumanyi kati olwatuuse wamanya otya omwezi gw'omwami oyo omwezi nagumanyi era nga twogerezeganya nga mwogerezeganya ng'era abaagala ne babeera lutuwe maada naye koolo gwali anteera tegunnatuuka ne mbimulowooza n'abiŋŋamba kati era we lwatuuse nenjagala mu surprising yadde katono naye ng'omwagalwawo kaki kooyita akatini kumuyiira ku mazzi oba waliwo ekirala surprise endala waliwo ekiddako ekiriwo anti kaki kooyita akatini kewategese olw'omwagalwawo ku birthday ŋŋamba nti surprise kiringa ekitono si binene nnyo si bingi naye ng'okimanyi nti eri abaagalwa abali eyo bangi naye nga tebamanyi nnaku z'abaagalwa we babazaalirako abo beetereeze tebali mu mukwano nange ngenda kuyiga n'okuva kati nange olunaku lw'omwagalwa wange lwa guno omwezi ngenda kwetereeza mwetereeza oba si kyo nolowooza otya nabadde awo nga olunaku lutuuse lwali bayirayo yabadde yajjo jo kati kati olwokutaano lwe nakirowoozaako
nga ninamu sente zange. Nenga nga nfisizaako munaye kuzampa. Nempitiramuko mu mami Shifah netwogerezeganya gundi keeki na biki byonna n'ambuulira netubeera nga tutegeka. Era nga wadde yabadde yajjo naye ffe twakitegeka nga kyaleero. Kuba lwe bannina omusisinkana. Tweraba ku Sande. Balalu. Omwana omutegeke ayingire wa Farouk nga bamaze okukola ki? Lwaki wayagadde olunaku olufuula special? Ensonga kubanga era omuntu yenna gwe bayinza okwagala okukolera ebirungi era naye abeerako n'ebirungi byakoze. Akiki agamba yagenda oba metroni okuba naye mulungi nga gwe. Kikigwe. Wangi? Baisi nawe yagala metroni. Nenanga abajoyiniza bakajja omulamwa gwe tuliko tunoonya ssente z'amabaati olunaku olwalo tunoonya miliyoni tubulayo emu 9 mu mmeka tunonyayo miliyoni 1,995 z'amabaati tusereka nnyumba ya Garden Millicent. But right now tuli mu kalumero kakusurprisinga ani omuyita otya? Butugenda surprising omuyita otya? Mukwano nze mmanyi gamba kazindaala abatamanyi. Wangi? Mwita my love. Mwe omusajja gyakomerawo ekanoga maama tufudde embwa y'omusajja ekomyewo. Ye agamba my love. Oh. Yes. Agambye atya? Agambye atya Vice? Okitegedde ekintu ekyo. Kati Shadia weesunze kulaba ki? Nedda mukwano olunaku Immaculate ngambye olunaku lwa leero all together in total tunoonya miliyoni 1,995 but ku menta ye nga ye abulayo 995 but all together tunoonya 1.99 bishi ebyo. Which is okay. Yes, Shadia tubuulire. Bw'owulira otya? Wale tubadde tumuyitako n'omulengera n'oyagala obuuka mu mmotoka Junior n'agirookinga. Junior n'alookinga. Daba nno muwanguzi agambye mbulaavu weba etandika biba birala naye gye muneeyongera. Mbw abadde mayiraavu agenda fuuka kiswiti kigaji. Muiyo babyalimu no tebiriyo. Mugamba obudde buno kati ye mayiraavu ebirifuuka ekigaji nga kibakaayira. Nga kiba ekigaji. Mukwano yogera. Shadia ojja kwogera. Obubaka eri omwagalwa. Tukozinze meeting wantunoonya ssente tuteekewo surprise yo. Kale kanje. Mwe muwulirize. Ayogera bambi musitula agende. Kakati ensonga lwaki mukoledde surprise eno. Lwansonga nti naye era alina ebirungi byankoledde. Ate ng'ebisinga obungi abagoberera babiraba. Kati era omuntu waba kukola obulungi naawe olina mukola bulungi. Akola bulungi. Amukoze bulungi. Kaakati
waliwo wano agambye mbu okusinziira ku laavu yammwe gye muyina ye ne wagigwamu eddakiika 2 zimumala. Bagambye you are gaining confidence. Okitegedde ekintu ekyo. Ate ono n'agamba ffe ebyo tetubikkiririzaamu nessanyu paka kuwulira bulungi. Ebyo mbuna ebyasimanya omukwano gunyuma bwe guba gutandika so bwe gukula. Naye nenanaafuba bugumiikiriza omukwano lubanga luyimba. Wano si bwe bigenda okukola ki? Ye kituufu. Alpha wa mami agambye amukola bulungi. Era naye n'agamba kamutegekereyo akantu nga bwe kati. Olunaku luleme kuyita just like that. Very special. Shadia nno ojja byeyogerera. Bulijjo abantu mabeebweru mboogerera gwe sigenda ebibyo byogera woli. Singa obadde ontumye oli bweru. Nange. Ate sijja kwogerera kuba neerwe nayogerera wano ebya Silivia. Gye byaggwera. Nga kibooko kati weeyogerere Shadia byeyogerere. Tumanyi ate okwogerera ne bagamba tukukaka. Nga balaba tukusibyemu omuguwa. Abo balalo naye. Wanje? Balalo. Kireka naawe ennaku zino Jasi ye trainer wo. Jasi. Wamma 360 kituufu. Sente z'amabaati tubulayo $1,999 mu 15,000 ze zibulayo. Okitegedde ekintu ekyo. Yeyo message ngipiininza awo $1,999 mu 15,000. Tuggale chapter y'amabaati n'okusereka. Neggolozi agenda tunula atya? Kyemmanyi agenda kuwunga. Agenda kuwunga. Naye kankubuuze, bwe bakuwadde password y'essimu ogenzeeko mugondi mu WhatsApp? Lwaki? Ne byensabidde era just mbadde mbikwata kwebuzaabuza nga waali. Nga tolina nnyo ky'ojagaza. Wali kubuulirira mb'olina okulingirizayo. Kubanga bannaaye engeri gy'agenze yeeraliikiridde. Nze sisobola kulingiza kuba nkimanyi nti era temuli mu kyamaanyi. Pozi ye yamanyi naye. Ate era temuyinza kubaamu binyiiza. Bye yeeraliikira mpozi mirimu gye. Agambye temuyinza kubaamu kantu konna okuggyako emirimu gye gyokka. Naye watya ng'omuyiridde amazzi n'anyiga n'akkuba oluyi. Tekisoboka kubaawo. Naye oba amazzi tugaleeke tetumuyiira. Nedda. Wanje? Tumugenda muyiira. Wanje? Eriwa? Lwaki muteeseza nnyo ku bba wa munno gwe ababo wakola otya? Kubaba otera kukola otya? Abagambye oyogeza ddembe. Kati omwami omuwa bubaka ki? Obubaka bw'alaba ng'alaba vidiyo. Obubaka bwe muwa. Mukwano Farouk tali ku live, essimu mubuulire baligamba nti atulaba ali ku live. Essimu ye eri wano. Nze njirina. Mugambe wagiwambye buyinza. Essimu ye yiino njirina. Ffe n'omala ogamba omusajja nkwasa ku ssimu ye oluyi lukulya mu matu. Ate nze amulina kasooli naawe. Mukwano tugambe mbu olina nnyo empisa. Abula Jasi. Nze yafumbye kasooli. Kasooli tulina olusuku lulamba luli wali. Naye nga kyekyo bambi. Kati obubaka essimu yiino nze njirina. Kati obubaka bwe nnyinza omumuwa. Kyemugaa nkimu nti muwanguzi ka bumu era tujja buddamu.
kubanga obubaka bwowa omwagalwawo ng'akuli kumpi bwawukana ne buli bwowa ng'ali wala. Tekizza doozi nga basimadira mugende bagayo doozi abagala okwebaka mugende. Yes, essimu y'omwami we yagirina. She's her man's baby. Yoyo Shadia tura wali okwate essimu y'omwami wo nga wabadde. Of course ye bagenda ate muteekaawo mudde ku byammwe kuba gundi ndaalimba kuba ndaalimba. Bannange abatulaba online tusaba ku ssente gwe kwata ozinye nnyo naawe. Tusaba ku ssente ez'amabaati era ng'olunaku olwaleero bannaye mubeere basanyufu. Soda gwe baatugulidde atuuse. Nze nzinye bannaye abazi Farouk atugabire soda. Abazinyi baba osookerako. Nazinye nze asooka. Vice beera eyo towazinye. Musembereyo. Musembere. Wesiimye okuba naye. Musembere sayidi ne sayidi. Sayidi ne sayidi. Eyatugulidde atulabe nti tufunye abaazinye. Afika yewammwe. Temwazinye temukuba ngalo. Tukyayagala togaba soda. Togaba soda tetukyayagala. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to your Farouk. Happy birthday to you. Kati Shadia yakayimba yekka. Tatanza yira munno mazzi bo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear
Musembelele munno. Anti womusembelera akolimba kati kambe. Happy birthday to you. Ayo mami. Yimba ebintu by'omukwano. Nze mulavu yammwe ndirimu. Keke kuliko erinnya lyange. Yimba mukwano. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my love. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my love. Happy birthday, dear my love. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear my love. Ebigambo obadde byokola practice obadde obipracticinga ng'anoonya soda mukwano byonna mugambe byonna nti okuwambako essimu byonnabadde sigenda gikebera munnyonnyole ebyokuwambako essimu gy'ogenze nga weeraliikiridde waneeno essimu yo mbadde sigenda gikebera nti oba ki ate nekira mbadde sigina kyenjeetaaza just nkulimbye bulimbi era vidiyo nkuteyo nga 3-2 kuba just nze mbadde tegosobola okgenda ate agende nga tali ku live munnyonnyole ogende nga tolina ku live kubeera ng'olaba kibe kupanga that is love nze tebanjiiranga mazzi ngulaavu njagala kunjiira ssente siraavu nyonoonye emikolo gyammwe sorry onyonoonye emikolo gye gyonna gitudde egijje muyise tuwulira bibyo nnyabo kati munnaye sigenda fukamira kuba wabisi naye nga bambi nsaba tonyiga just nange njagadde bwagazi kubeera nga nkusanyusaamu nga naawe bulijjo woobinkolanga wadde tonjirangako mazzi kyekituufu naye like era nga wozenga nange ontonera nange ekyo bwa nasazeewo mbere nga nkukolera kino ekyamazzi kyonoonsonyiwa ate era siyasoose ate agenda kugenda wali akyusa engoye si wekiri kati omuyire w'amazzi tusadde bwa tugamba tetuzzaako ndowooza tusaleke katumale bawaayo akayimba kali wagambye naye nana asobola okuyimba okoza birungi kyenda sori ayibinda birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bwakumukomo bwotona busapurayizi ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuka omwanono nayiwawo mugwakikwate mupomera nze
Okoza birungi kyenda sorry I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka gyenkoma ky'okumwanono mbadyawo naleta olw'obugoye buntuuka omwanono nayiwawo mubwakimpwaja mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gujja kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gujja kumenya wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba wabula nnina siku bino byokola mwana gwonnina byotunula byankuba mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita hani oba bebi zikuyite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munnyambe mumbuulireko bwe mba muyita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy First Bond Mr. Lecturer bisobedde muntaase wabula nnina siku bino byokola mukama wange omukolo ngukoze omukolo ngukoze gwakuwuubye ejjo omukolo omusajja kayogereko naye mweraavu omanyi bwe muba mulaavu bulule kugiba mikolo jo juzi wana beewa obusawo wayise ennaku mmeka era bali mu ki kwata nteeketeeke keeke madamu bana sina bigambo bya kwogera ojja kwogera naye bannaaye nze kale tugamba tuwulire waliwo ebintu ebimu ndowooza Katonda byakola nga bya ddala kuba olunaku lw'ejjo yabadde birthday yange nali nagigamba omuntu ono nze mbadde simanyi nti aba alina nakyeyantegekedde nti oba agenda nokunjira amazzi nagimugamba dda naye olunaku lw'ejjo Mukama alina kintu ndowoozayo oba kyeyankoze kuba nange nabadde wakugikoza saagikozezza kuba nabadde so busy kituufu naye ebyaddala simanyi nakumanya naye obukodyo bwonna bw'oyiseemu nnyabo nali nabuggaana saagala kunjiira mazzi tubadde wanne tumuwabula nti naye nga tekijja nagamba kijja ebyaddala
amu ape ndi musanyufu naye onkola kintu bwe kiti ng'ate tolina na kintu wadde kyongambye naye ng'ate tuzze nga twogera ddala nga namugamba omuntu ono talina kyatamanyi ku saidi yange mbadde nga njogera naye omuntu okunkola ekintu bwe kityo ekyokunjira amazzi anyway nga tokyetegekedde nti oba ki amazzi si malungi kuyiira muntu by the way ate nze bannaye nze sibalimba oyinza okunkubako ebintu bwe biti nze omutima gwange gwo mu magufu omutima gwange gumaguka mangu ekiguddewo obugwe kiyinza okundeetera obuzibu eri omutima gwange saagala nnyo kulumya omutima gwange naye nga neeyanziza nnyo neeyanziza nnyo nnyabo mukazi wange olw'okutegeka ekintu kino kubanze basidde saagikozezza kuba nabadde bize kati nze nabadde nabyerabira naye ate birthday yange olunaku lwonsobola nakimugambako naye webale naye kyonkoze omutima mweguli naye ate tuwandi nkoze kino naye ng'ekituufu naffe fulenki ekyatuli bubi naffe fulenki naye ekituufu sikyalina byakwogera ebyakayimba ketwakubanga kuso sanyusanyuli tutabagemusiye kale kyekyo bamikwano neyanziza nnyo mwena abanyambyeko betukukuse nabo bonna benkukuse nabo neyanziza online jini yakudukidde naye kituufu bibadde byo byabadde naye nga tweyanziza nnyo tweyanzeege
Eki? Togabye sorry. Munyi chama. Ukwate kwa wote mgadi. Bana. Ukwate kwa wote. Omukaka. Oba ntidde. Ukwate kwa wote. Newa nomone babayita mu bikolo yizola. Naye okuteekera muwana gwala. Oli mangamba just agamba I love you nekulabira emba. Lekamulemo okwatula. Naye nga bambi ebisobye byonna munaatusonyiwa. Tukusonyiwe ki? Nkeeke gye watugulidde. Ngamba baliko online muyinza obaako abanyiizi. Bakusonyiwe bibyo gwoyina bizibu byo wetondere musinjula si mukulu. Nemukama. Tuli sorry, gwali sorry. Tuli surprise. Badde nsaba y'akayimba kapalaso akapya mukwano. Aweereza omwagalwa wange. Nyumba Shadia. Akayimba kapya bakayita mukwano apalaso. Era tukyabalinze mumala obuyimba tyoke tulye tulabye ffe kale tetulina kyakukola oba bonna obuyimba buyimbibwa tetulya keeke bawa akayimba kaabwe Yenda sorry, I mean ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busapurize ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gy'okoma nono mbadyawo naleta olw'obugoye butuuka omwana ono naye wawo mugwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga gw'osoma nze hitila musoli nga gw'oli kunze sikugamba bye njagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku by'amasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanneemu kanabiri mwana gwe gye kunzita kanneemu kanabiri mulenzi gwe gye kumenya wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana konina byotunula byankuba mujja munyambe mumbuulireko bwe mba muyita hani oba bebi sikwite handisamu olijinja lya muwendo erisinga byonna byendowooza mujje munyambe mumbuulireko bwe mba muyita muyite ntya muyite switi oba muyite my love Mr. Right Daddy Fast Bone Mr. Lecturer bisobedde muntaase wabula nina siku bino byokola obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abagerekawo mukwano Hope Shifah nakawombe tusisinkane nate